Idokwa Samuel yasse mukyala we Susan Nabukoko nga bombi babadde basomesa ku ssomero lya Prosperous Nursery and Primary School era ng'amuttidde mu muzigo gw'essomero kwe babadde basula. Kigambibwa nti Odoke ettemu lino yalikoze essaawa nga 4 ez'ekiro n'oluvannyuma n'adduka nga gye yagenze gye yasinzidde n'akubira omukulu w'essomero Augustine mu biro ng'amutegeeza nga bwe yafunye obutakkaanya ne mukyala we era nti yamukubye ennyondo ku mutwe nga tamanyi oba yamusse. Omwami ankubidde essimu kuntegeeza nti balwanye bawanyisiganyizza physicals naye n'amuhiitinga akati n'adduka. Yamukubye ennyondo, yamukubisiza ennyondo y'abaana abasajja abazimba kuba tugisanze mu nnyumba naye nga mu kitundu kyaffe abadde mupya nga yakajja mu ssomero eya Prosperous. Mu birwaddusa okutuuka ku ssomero era ng'atuukidde mu muzigo ababiri bano mu babadde basula ng'oluguddewo amaaso agakubye ku mulambo gwa Nabukoko nga gugangalamye mu kitaba ky'omusaayi n'ennyondo gye yamukubisiza ng'agiressaawo. Mu birwatutegeezezza nti abadde yaakafuna omusomesa Idoke ng'okutta mukazi we babadde n'obutakkaanya oluvannyuma lw'okumukwata n'omusiguze n'amuggalira ku poliisi y'e Buloba kyokka mukazi we n'amulagira okumutta amangu ddala. Abadde yaakatandika abadde n'okusomesa mu kyalo tubadde tumusuubira kutandika kusomesa nga tuvudde mu lockdown. Tufunyewo ku mawulire nti babadde balina obutakkaanya ku mbeera ey'omukyalo omwami okutebeeza omukyala nti alina omusajja omulala era ensonga zaabwe badde batwalako ne ku poliisi ey'e Buloba awamu ne bapasita nga bazitulamu dda naye ku LC yaffe bayite bannaba kuzireeta. Ayongeddeko nti Nabukoko abadde amaze ennaku nga 4 nga yatambulamu n'agenda ewaabwe ng'olwakomyewo bba yakubye mukuba ennyondo. Naye omukyala yali anobye n'agenda kati alabika yakomyemu bbi abati byabadde awo tumanyi. Naye omwami kye yakoze kikola kikyamu nnyo okutta mukyala we ate nga kirabika ni mukyala we tabaddewo okumala ennaku naye bwe yazze kirabika n'amutta kubona omukyala yamusse nga akyalina mu ngatto era nga tozisigadde mu bigere. Naye nga n'ekirala ekikulu ennyo ekiriwo nti abaana abawala basussizza nnyo okwagala ebyenfuna. Bw'oba osazeewo okwagala omuntu mwagale mu mbeera ye gy'alimu leka kunaayiza ono ate onaayizeeko n'oli era ekivuddeko abaana baffe abawala abamu okuttisa abaana abalenzi nabo kennyini okufa ng'ono munnaffe bw'afudde. Abaana abawala naddala abaana abawala tubalabula abasajja be bafuna beegendereze nnyo abasajja abo be bafuna kuba abasajja abasinga banoonya byabwe. Ono omusomesa mutendeeke ne tetumanyi gye yava n'omwana omuwala tetumanyi gye yava naye kati bamusanze mu nnyumba nga oluvannyuma poliisi ezze ne yeekebejja omulambo ne gutwalibwa mu ggwanika e Mulago nga bwe bakyanoonya ab'eŋŋanda z'omuwala n'okunoonya Idoke gy'addukidde. Abdul Muwonge yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.